Yes mukasi akantuolekedde kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano opushifa nakawombe njagala wekkaanye. Wandiika Mami Christine emitwalo 7. Zivudde Mami Christine ne Zabi. Wow, Zabi. Mami Christine, thank you so much. Yes. Bebo katugende mu maaso. Naye nga obajjukiza nti olina looni. Balance nga bamutoolako wali. Bane abatwala kusente mwebale Mami Christine ne Zabi mwebale bamikwano. Kale toyanzanya Mami Christine ne Zabi. Toyanziza bamikwano. Mwebale kubanga mutusupportinga ate ng'era tukyalina ebbanja. Tuli mu kakadde kamu n'emitwalo 7 awo. Mbadde mbaga nti tubanjibwayo akakadde kamu n'emitwalo 7 mwena n'50. Twongera okusaba obuwagizi bwammwe bamikwano ebbanja leero tulimaleyo. Abatuwaddeko toyanza nnyo toyanzeege. Kaakati njagala nkwase omwami wange akalabo ke kaneeno. Mbakwatire kochi omuzindaro netakwate ku muzinda azitumanyi Bagenda kuwaye. wanje bali mulaavu deri kakana mukulu oli wali mulaavu toli eno genda eri wali side kyogera bakokonye. Okay, tayagala bamukokonya. Shadi yawe nakola watya kusabira mukwano gyogenda obere ng'ondowoozaako ne Mukama kuyambe mu byokola ofune ensimbi ezitumala. Eno Shadi yo kimanya kaaba nnyo nti bw'aba takulaba nambuuza nti yeefaluka ono anadaddi tutere tuli ekyeggulo. Kaakati bannaye munatusonyiwa okubeera nga tubalwisa naye mbadde nsaba abantu abalina ennugu mulaavu y'abaddaako kati ibula ali eno onaayimba yimba muli kuki nebanaye akalina amwagala wakire ali eno atotolotooma obutonotono abantu mulaavu they take their time. Yes. Yeah. Kola ebintu byolaavuyo. wamma mbadde nsaba mikwano nga tetunnayongerayo nakunoonya ssente. Mbadde nsaba mutukkirize asooke alye. Esente bateekengako kubanga tunamula tukole ki tubazini. Dava mu kulya. Bawo obutebe wano tebava. Dava mu kulya. Leta katebe katebe. Bamanyi bwe baagala olya. Naye nakkiriza kulala. Anti bwakaabanga laavu kokirabe. Mukwano gwange sweetheart darling come
neyanziza nnyo neyanzeego kundowoozangako nange gye mbeera nkulowoozaako nange nabadde mpita ayita eyo nengwa ku buntu obuyinza kale obukusanyusa nakozeyo ka shopping katonotono naye wadde nga katono naye nsaba okasiime kali ku delivery kajja obudde bwonna bakaleeta katuuke naye nga byonna byenkwebaza webala okunjagala nnyo nga bwenkwagala neyanzeege bamikwano ndi wano eno nina ebbanja lya kakadde kamu mu emitwalo 7,415 ate nga ziri wamu n'omwagalwa wange banaye tugenda zinoonya babiri naye mutuwe ku ssente wadde nga ngenda balyako kuliko kagambo ki wano eno KFC nkoko bannange naye ngenda kugirya naye sigenda basaaliza nnyo ngenda twala time yange enjiri nga bwe baŋŋambye nga n'obulawo bwange obutonotono bwe buli ku ntambula bujja nga bwe mbakubira n'akayimba. yes nkuba akayimba Shadi yankole ntya mukama wange kuba akayimba setumikiriza nga bw'omuliisa bane tubawa akatebe nga gofuka Some places are simply where you stay, but some places are where you truly arrive. A space designed for comfort, where every detail welcomes you. A place where style meets warmth, and every moment feels effortless. The perfect journey is not only about where you go, it's about where you stay. Welcome to comfort, welcome to elegance, welcome to Bunga Comfy Homes. Now proudly listed on Airbnb, ready to welcome guests from around the world. For reservations and inquiries, contact us on +256 772 461 976 or +256 701 260 881 or +16 175 952 751. Bunga Comfy Homes. Your home away from home. Book your stay today. Na yeso surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukume kuwadde rwenda olobulabo bwakumukomo bwotona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere mpaka ginkoma kyokumwanono mbadyawo naleta olobugaya buntuka omwanono naye
kusoma nze hitila musoli venya poli nga goli kunze sikugamba byenjagala ndabirawo ng'obirese simanyi nze nakulumwa buli lunaku by'amasanyu bambi takomawo ssaawa mwenda akomawo ne tulaba kazannya kaffe kanemu kanabiri mwana guje kunzita kanemu kanabiri mulenzi guje kumenya wabula nnina siku bino byokola mwana gwonnina byotunula byankuba wabula nnina siku bino byokola mwana gwonnina byotunula byankuba mujje munyambe mumbuulireko bwe mba mwita hani oba bebi sigwite handisamu olijinja lya muwendo erisinga byonna byendowooza mujje munyambe mumbuulireko bwe mba mwita muyite ntya muyite switi oba muyite my love Mr. Right Daddy Fast Bone Mr. Lecturer, bisobedde muntase wabula nnina siku bino byokola mwana gwonnina byotunula byankuba wabula nnina siku bino byokola mwana gwonnina byotunula byankuba wabula nnina siku bino byokola mwana gwonnina byotunula byankuba wabula nnina siku bino byokola mwana gwonnina byotunula byankuba Remember where you got it from. Dalimba n'omulungi ageze n'omulungi dalimba dalimba n'omutuufu ageze n'omulungi dalimba n'omulungi ageze n'omulungi dalimba n'omutuufu ageze n'omulungi tawalegedde mu kadaliwe akirako malayika nanoonya bunoonya saalonda ebironda bisulayo mu kasasiro nanoonya bunoonya saalonda ebironda bisulayo mu kasasiro ono namusanga mu kifo kituufu bw'atyo nandaganyisa okumulaga ewaffe bw'atyo nandaganyisa okumulaga ewaffe dalimba n'omulungi ageze n'omulungi dalimba n'omutuufu ageze n'omulungi dalimba n'omulungi ageze n'omulungi dalimba n'omutuufu ageze n'omulungi talaga maama ne taata ye mulenzi wange ono bwensiimye okuba naye ono namusanga mu banka wamma taata lwe wantuma olujjukidde kutereyo ku ssente eza sukulu fiizi werabidde bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yasaba kabayiro nange nenkamuwa bwetyo nenkuba netonnya nampa ku kalifuti bwe yasaba kumulaga ewaffe nange nemuleeta dalimba n'omulungi dalimba n'omutuufu ageze n'omulungi dalimba n'omulungi ageze n'omulungi dalimba n'omutuufu ageze n'omulungi talaga abadde ku bbali abawondera ono mutaddeko akabonero wulira gwe wokalabira tosembera tusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange biteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula kibalule abadde ku bbali abawondera ono mutaddeko akabonero wokalabira tosembera
mwateke mwanoze bunyimbe kolo nombase mukalire mbakuba omubali n'abakadde nja bakoza dduyiro munono muliro mpo bugalole koti n'entiguka abazadde batuzaalire kula kuzaala kujagana walala gweturumafe omwana agenze olwo lwepita olwezo lwanoga omwali ne kayayana okushifa nzize mazeko ogwange napatanya kuyimba kankuba omuziki owulira omubali gyempize engoma y'ekikere akalipagane sindikagano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwena watonninya kiraba ennono yagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire yagala okulaba omugole akalipagane sindikagano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwena watonninya kiraba ennono yagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire yagala okulaba omugole laba bwanyumya omugole alinga kibebi mutuufu yanaabye mata ataalumwa ku nvunza kazibe ensekere tumusembereza obuwere ozunga onotumera abagole oba tijja okola ngeyiyo omuleka kati kyuka obawubire bwekirumye yesiba omutuba eno mbaga yejja lumu mu bulamu kati weerage oba obalumya abalumwe owennu gwa kimire kawakoze ne ku mmere n'ebyokunywa kiriya kankuba omubali ompulire omugagga otegese gula akalipagane sindikagano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwena watonninya kiraba ennono yagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire yagala okulaba omugole akalipagane sindikagano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwena watonninya kiraba ennono yagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire yagala okulaba omugole katonda bwakuwa kamaala ennume baliwo abazaalire kula zengawo omugole oli weffere mama baganda b'omugole mikwano gy'omugole balirwana b'omugole njagala mpulira emizira kakano asituka tuzine n'ekimere tukirye leka emizira givuge tubukiriza abagole katonda babeere ngenze muzaale mwale mwaze mwale bambi mukinyumirwe bayibayi ngenze njagala okulaba omugole vayo abatatyono watondebwa okubeera nange mukwano era watondebwa okukuuma omuwala nganze omulungi webale kulonda nze wasiibye nange nakusiibye okulaga makadde bange yekko mukyala bwenyenda okulaga makadde bange ndi wa mukisa okufuna ndi wa mukisa okufuna yekwe sendi wa mukisa okufuna omukyala ngagge terete sendi wa mukisa okufuna omukyala ngagge adobwa kubundi beera nange nzeka kati pakopakopakopako bigambo byebakulembe ebinyo banze tolinsiŋŋana wantu wonna kwesuubiza busuubiza tolibeera nange ebbanga lyonna njagala nkubuulire bingi byensuubira era nkukakase sirifunayo nzatengula omutima nguwadde ggwe n'omubiri nguwadde ggwe gwemusajja omutuufu gwe mpulira nzasaanira njagala tuligite nawe nga bw'olabe kwale mu lusaalu hani tova ku nsimbi ze njagala muntu nkufunye
omusajja banja babaase nga bagamba sirifuna njagala era bingi byayogera mubukyaneraga kabinsale ndabe n'abasajja bambuze ndibye bwentyonze nensirika neninda ebijja mukama bwatyo naleeta omwana njagala okamala akulimalimalimalimalima tindimuyaye webayogera ebintu byebayogera nkugeza mu kisaawe n'ebintu waliwo ayagala obabuuzaako bannaye waliwo ayagala otubuuzaako wano Jessica ayagala tubuuzaako tagambye tuyimbiramu nedda Jessica atubuuzeeko muwusirike bannange tukuwulira Jessica wanje Faluku nkutumiddeko Shadia muli mutya gyetuli kakati mumpulira mayindi waleeka tukuwulira mbadde njagala esebo mbadde njagala terako Faluku emitwalo 5 ku bbanja lya Faluku ogenda muwayo emitwalo 5 bambi papa oyo mwagala nnyo ekiki lwaki Jessica kikyotegeeza ekikigwe tasiimye ekifi kya nkoko bannaye buli omu waali papa onerengera papa oh my god papa wewe papa oye Jessica ojoga tagambye nti nsasula tagambye nti nsasula ku bbanja lya Shadia ne Faluku agambye papa oyo ngenda muteerako ekyetaano taswaga zizino zizze ku MTN Millicent wandiika emitwalo 5 okuva ewa Jessica aziwadde papa Shadia omwagalizaayo kayimba ki Jessica Shadia ye muweemu akayimba kuba papa omuwadde 5 ku bbanja kubanga Shadia ye awadde papa ekifi kya KFC kati Shadia ye omwagaliza kayimba ki akasekaako Mannaye simayina kumanya naye mbagala nnyo papa mwagala nnyo ne Shadia mwagala nnyo Shadia omwagaliza kayimba ki mbumujja osimu yeekereza muweereza akayimba tolina vaawo nga tolinayo ekyomuwadde tolina vaawo nga naye tolina kyomuwaddeyo kyabamanya mwagala nnyo oba comment section bakulonde oba comment section bakulondera akayimba bakaleese mbu mujja wasimu yeekera kubawo nnyawo kino kyoyingidde kiringa kiyungu wageze kufumba omukka ne bwegwe nako kamuwa omwagaliza ne Shadia agambye akuweereza omusajja wange kubanga yaŋŋamba nti nno anekutte omusajja atabamukwano no, you are
tibone Mr. Lecturer bisobedde muntase wabula nnina sikubino byokola mwana konnina byotunula byankuba wabula nnina sikubino byokola mwana konnina byotunula byankuba wabula nnina sikubino byokola mwana konnina byotunula byankuba wabula nnina sikubino byokola mwana konnina byotunula byankuba. Remember where you got it from. Akirako malayika nanoonya salonda ebironda bisulayo mu kasasiro nanoonya salonda ebironda bisulayo mu kasasiro ono namusanga mu kifo kituufu bwatyo nandaganyisa okumulaga ewaffe bwatyo nandaganyisa okumulaga ewaffe Simyo kuba naye ono namusanga mu banka wamma taata lwe wantuma olujjukidde kutereyo ku ssente eza sukulu fizi werabidde bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yasaba kabayiro nange nenkamuwa bwetyo nenkuba netonnya bwe yasaba kumulaga ewaffe nange nemuleta ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu n'omulungi talaga abadde kubbali abawondera ono mutaddeko akabonero wulira gwe wokalabira tosembera kusabye tolokera kandeyagale n'omulenzi wange biteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula kibalume abadde kubbali abawondera ono mutaddeko akabonero wokalabira tosembera kusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange mbiteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula kibalume ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu ndalimba Kateke mwanoze bunyimbe kolo nombase mukalire mbakuba omubali n'abakadde njabakoza ddwiro munono muliro okugalo ne kontinenti guka abazadde abatuzaalire kula kuzaala kujagana walala gotulumafe omwana agenze olwo lwepita olwezo lwanoga omwali ne kayayana okushifa nzize mazeko ogwange napatanya kuyimba kankuba
muziki owulira omubali gyempisa engoma y'ekikere akalipagano esindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana amulaba ebiso njagala okulaba omugole gwenawe tonninnya kiraba ennono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire njagala okulaba omugole akalipagano esindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana amulaba ebiso njagala okulaba omugole gwenawe tonninnya kiraba ennono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire njagala okulaba omugole laba bwanyumya omugole ali kansooke mpe shadi yalina enteekateeka y'olunaku temulina kye mwalabye ku bye yategese leero yabajjiridde naye kansooke muwe munaaye bannaayo n'atusonyiwa tusonyiwe ne ku nteekateeka ziri ezibaddemu Jessica naye wanje tubadde tusaba batwongereyo kamu ke bayita tugenda kukomawa kembadde nzizaako wano naye ndowooza shadi batumalirize bulungi Okay, bamikwano aba online family mwenna abakyali bange abanjagala pozi tulinawo sente mmeka munoonya akakadde kamu mu 6,7 mu 7,5. tunoonya akakadde kamu mu 6,7 mu 7,500 bambi bamikwano saamu tudduukirire muleke kunyumirwa bunyumizi namba kweziri ku screen zireeta nakawombe shifa tusaba ku buyambi bwammwe tusobole okubeera nga tumalayo omusenyu abaliko abeebuuza mulamu aki gwe tuliko tunoonya ssente za kubeera nga tuzimbira gadi ne Millicent ennyumba era ng'essaawa zino tunoonya ssente za musenyu ogunaazimba n'ogunaakuba plasita tobagamba sindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana amulaba ebiso njagala okulaba omugole gwenawe tonninnya kiraba ennono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire njagala okulaba omugole laba bwanyumya omugole alinga kibebi bituufu yanaabye mata ataalumwa ku nvunza kazibe ensekere tumusembereza obuwere ozunga onotumera abagole oba tijja tijje okola ngeriyo obuleka kati kyuka obawubire bwekirumye yesiba omutuba eno mbaga yejja lumu mu bulamu kati weerage oba obalumye abalumwe ow'ennu gwa kimire kawakoze ne ku mmere nga n'ebyokunywa kiriya kankuba omubali ompulire omugagga otegese guno akalipagano esindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana amulaba ebiso njagala okulaba omugole gwenawe tonninnya kiraba ennono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire njagala okulaba omugole akalipagano esindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana amulaba ebiso njagala okulaba omugole gwenawe tonninnya kiraba ennono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire njagala okulaba omugole katonda bwakuwa okamala ennume baliwo abazaalira ekkula zengawo omugole oli weffere mama baganda b'omugole mikwano gy'omugole balirwana b'omugole njagala mpulira emizira kakano asituka tuzine n'ekimere tukirye leka emizira givuge tubuukiriza abagole katonda babeere ngenze muzaale mwale mwaze mwale bambi mukinyumirwe bayi
nayo nsatengula omutima nguwadde ggwe n'omubiri nguwadde ggwe gwemusajja omutuufu gwe mpulira nsasaanira njagala tuligite nawe nga bw'olabe kwale mu lusaalu hani tova ku nsimbi nze njagala muntu nkufunye kale nfunye omusajja banja babaseka nga bagamba sirifuna njagala era bingi byayogera mubukyaneeraga kabinsale ndabe n'abasajja bambuze ndibye bwentyo nze nensirika neninda ebijja mukama bwatyo naleeta omwana njagala okamala akulimalimalimalimatindimuyaye webayogera ebintu byebayogera nkugeza mu kisaawe nebintu byesi ebirungi lwenda kulukumi kuwadde lwenda olw'obulabo bwakumukomu bwotona busapurize ekisooka wantegera okuva ku kagere paka ginkoma gyokomwanono mbadyawo naleta olw'obugoyo butuuka omwanono nayiwawo mugwakimpwate mupomera nze ezo surprise ataka tezireta hatataka wabula onnina si ku bino byokola mwana gwonnina byotunula byankuba wabula onnina si ku bino byokola mwana gwonnina byotunula byankuba wasoma wagenkuga nkutya nze ssebo wanjiga bwe baali basoma ku Shakazulu nga gw'osoma nze hitila musoli nga gw'oli kunze sikugamba byenjagala ndabirawo ng'obirese simanyi nze nakulumwa buli lunaku byamasanyu bambi takomawo ssaawa mwenda akomawo ne tulaba kazannyo kaffe kanemu kanabiri mwana gujja kunzita kanemu kanabiri mulenzi gujja kumenya wabula onnina si ku bino byokola mwana gwonnina byotunula byankuba wabula onnina si ku bino byokola mwana gwonnina byotunula byankuba mujje munyambe mumbuulireko bwe mba mwita hani oba bebi sikuyite handisamu olijinja lya muwendo erisinga byonna byendowooza mujje munyambe mumbuulireko bwe mba mwita muyite ntya muyite switi oba muyite my love Mr. Right Daddy Fasiti Bone Mr. Lecturer bisobedde muntaase wabula onnina si ku bino byokola mwana gwonnina byotunula byankuba wabula onnina si ku bino byokola mwana gwonnina byotunula byankuba wabula onnina si ku bino byokola mwana gwonnina byotunula byankuba wabula onnina si ku bino byokola mwana gwonnina byotunula byankuba Remember where you got it from. Dalimba n'omulungi agenze n'omulungi dalimba n'omutuufu agenze n'omulungi dalimba n'omulungi agenze n'omulungi dalimba n'omutuufu agenze n'omulungi tawalegedde mu kadaliwe akirako malayika nanoonya bunoonya saalonda ebironda bisulayo mu kasasiro nanoonya bunoonya saalonda ebironda bisulayo mu kasasiro ono namusanga mu kifo kituufu
kusanga mu banka wamma taata lwe wantuma olujjukidde kutereyo ku ssente eza sukulu fizi werabidde bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yasaba kabayiro nange nenkamuwa bwetyo nenkuba netonnya nampa ku kalifuti bwe yasaba ku mulage waffe nange nemmuleeta ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu n'omulungi talaga abadde ku bbali abawondera ono mutaddeko akabonero wulira gwe wokalabira tosembera tusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange biteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula kibalume abadde ku bbali abawondera ono mutaddeko akabonero wokalabira tosembera tusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange biteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula kibalume ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu ndalimba nasuze tudde kale nga neso amugamba nyiga ku mmotoka ndeke kamotoka no akazisaako bluetooth tweyanza nnyo Daisy tweyanzeege webale nnyo mukwano naye nga tukyabanjibwayo ssente endala tunoonya akakadde kamu mu emitwalo 55 n'enkumi 5 Faruku tali singo mukwano Daisy bamugambe Daisy bamugambe ne best man ayagala situka Daisy bamugambe ne best man ayagala situka atwongere ku ssente kale mukwano Daisy tweyanziza nnyo mukwano naye naye nga tukyabanjibwayo endala best man agambye ayagala situka tino twongere ku ssente asituka ne best man ayagala situka kano kako bannayo nodijyakulema bane mtekeko sente musupportinge couple gye mugambye ekyasinze mukyagala ebiryammwe tutapinge screen sharinge live kapene sobole okushayini okushifanzize mazeko ogwange ndapatanya kuyimba kankuba omuziki owulira omubali gyempize engoma y'ekigere akalipagane sindikagano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwenawe tonninya kiraba ennono yagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mupubire yagala okulaba omugole akalipagane sindikagano zolaba yagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso yagala okulaba omugole gwenawe tonninya kiraba ennono yagala okulaba omugole
abagole oba tijja tijje okola ngeyiyo obuleka kati kyuko bawubire bwekirumye yesiba omutuba eno mbaga yejja lumu mu bulamu kati weerage oba obalumya abalumwe owennu gwa kimire kawakoze ne ku mmere n'ebyokunywa kiriya kankuba omubali ompulire omugagga otegese guno akalipagana esindikagano zolaba jagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso jagala okulaba omugole gwennawe tonninnya kiraba ennono jagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire jagala okulaba omugole akalipagana esindikagano zolaba jagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso jagala okulaba omugole gwennawe tonninnya kiraba ennono jagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire jagala okulaba omugole katonda bwakuwa okamaala ennume baliwo abazaalira ekkula zenga w'omugole oli weffere mama baganda b'omugole mikwano gy'omugole balirwana b'omugole njagala mpulira emizira kakano asituka tuzine n'ekimere tukirye leka emizira givuge tubuukiriza abagole katonda babeere ngenze muzaale mwale mwaze obunyigabunyizi ku moda awo kirabye abategedde kye tuliko bawe jini n'amanyanga bulijjo jini abawaddeyo 5 just bwevaako just oddamu nonyiga ku modo bane tusaba ku sente abalungi muli 5 abaliko 15 aziveemu naye nga gwe totuwangayo wadde 10 abantu muli bazibu Sophia you're not disappointed. Balance wabagole kati banoonya kakade mu emitwalo 5 mu 5 boogere wali mama Suma twaddeyo omutwalo banoonya kati kamu emitwalo 5 mu 4 sente bagamba okucakala naye twagala tetugenda kukola mbaga yammwe nga tetunazimbira gaadi so saba abawagizi bo sente Banaye batimu Shadiya mwenna bamekwano ne batimu Jessica kuba kati era temulina kyakukola nze ndiwo ne batimu papa banaye byonna tubikola naye tunoonya ssente bamekwano tukyalina ebbanja ddene tusaba buli alyoko n'oba otodde mutwalo buli aliko oba 15 zikola newegiba 2 newegiba 5 zonna oba 10 oba 2 zonna tuzaaniriza bangambye mpite n'abakiga okay bamekwano naye ati era abakiga mwenna abanyankole mwenna abaganda mwenna tubayivu zonna tetusosodde bannaaye watondebwa okubeera nange mukwano era watondebwa okukuuma omuwala nganze omulungi webale kulonda nze wasiimye nange nakusiimye Geragera nyibanga yomaze ngobopya omutwe gwange musikangola nga buliro ku mutima gweyongedde edda mu kyalo
yawe ngabola mekwale mu lusalu hanitoka ku nsimbi zenjagala muntu nkufunye Ndiwa mukiso kufuna ndiwa mukiso kufuna Ndiwa mukiso kufuna muchanga kete Ndiwa mukiso kufuna muchanga kete kale kale nfunye omusajja banja babase nga bagamba sirifuna njagala era bije byayogera bubukyaneraga kabisale ndabe n'abasajja bambuze ndibye kwetyonze nesirika neninda ebijja mukama bwatyo naleeta omwana njagala okamala akulimalimalimalimatindimuyaye webayogera ebintu byebayogera nkugeza mu kisaawe nebintu esagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwenawe tonninya kiraba ennono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire njagala okulaba omugole laba bwanyumya omugole alinga kibebi bituufu yanabye mata atalumwa kunvunza kazebe ensekere tumusembereza obuwera ozunga onotumera abagole oba tijja tijje okola ngeriyo obuleka kati kyuka obawubire bwekirumye yesiba omutuba eno mbaga yejja lumu mu bulamu kati weerage oba obalumye abalumwe owennu gwa kimire kawakoze ne ku mmere anebyokunywa kiriya kankuba omubali ompulire omugagga otegese guno akalipagana sindikagano zolaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole tuyinayo akakaaga ani ali ku kitabo tuyinayo akakaaga tuyinayo omutwalo agutuwadde ye tuyinayo n'omutwalo agutuwadde bamuyita apofia akankwansa Apofia. Yes, tuyinayo ne$50 Irene Nakimuli. Kati nyina agenda oteekako. I have one of my best friends. Omukyala Shadi owulira nyina omukyala mukwano gwange nnyo mweyitira Nancy Jajja Mata bwe muyita friend wange abeera Bungereza naye twalinnyako ffembi ne twesangako e Dubai awo ne tukuba pati mumanyi kuva 2021 yajjanga faani wange abampeereddeyo $10,000. Yes, bamuyita Nancy Jajja Mata. Musooke mwebaze ku bantu abatuwadde tugende mu maaso n'omuziki. Tweyanziza nnyo Jajja Mata, tweyanzeege. Wojje Mukama akuddizeewo n'abalala mwenna abatuwadde Pofia ne Irene Nakimuli bambi mwebale nnyo mwebalire ddala. Naye ng'era tukyabanjibwa akasente akawera. Kyanoonya ssente nnyingi nnyo. Tugende maaso. Munoonya mmeka? ebirungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olw'obulabo bwakumukumu bwotona busapurize ekisooka wantegera okuva ku kagere paka ginkoma kyokumwanono mbadyawo naleta ono bubayo buntuka omwanono nayiwawo
obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one. Ninaabagereka w'omukwano Hope Shifa Nakawombe. Tusisinkane nate.